olunaku lwaleero tubaleetedde ekipya kyotasaanye kuba nti osubwa. Amannya gagenze Tracy nga sibeera nzekka. Obeera ne Rose bana yakwera nga tukutuusako ebintu bingi ebirungi ebyenjawulo. Abateekamu ensimbi okulabika nti tukutuusako programs ez'enjawulo be baha Level Tour and Travel Agency. Osobola okubasinkanira ku Facebook page yaabwe kubanga baleese ekipya ekiriko kati ekyalambula naffe kusimya. Osobola okubeera ng'owandiika wansi tundu by'oyagala okuba nti olambula after lockdown oba covid ng'awedde n'otuwa nti otunyigako bunyizi ku namba yaffe ey'essimu eri 0788 75 14 54. n'okulabika obulungi bwe bati bulijjo wano ku Kakos Parks 256 always waliwo abeera atugambako ne tulayika nga ensuusuuti bamuyita Jokes Collection New G. Osobola omusisinkana ku Instagram page ye akozesa Jokes Collection New G, n'omusisinkana ku Facebook page ye eri Jokes Collection New G, oba okuviewinga different statuses nga taddeyo obwakabi nga buno bwe tulina ayina different styles, ayina bu two piece, ayina bu dresses obwakabi, ayina buwana nkwegamba ayina ebintu bingi so bimenya ate n'ekisinga obukulu omu tetubwambala waneeno bungi nnyo. Ayina stock akola ku makeup egambo n'omwana she so talented. Osobola omusanga oba okwandika ennamba ye ey'essimu wansi n'olabika nti weefunira ebyakabi eri 0752180170. tugenda bbanga tutandika era nga olunaku lwaleero tuzze n'omulama gwa prostitution oba kiyite abasamba ogw'ensimbi. Sijja gaana nali nguzeeko naye si buli lunaku kuba si kirungi gaa nti no wano nja balimba mwenga mmwe kuba temundaba temumbeerayo nga ngula naye inshallah Katonda aba akimanyi nti ngulaye kati sobola balimba naye nga nkimanyi nali nguzeeko nekolera jange nga twagala tutunulire ensonga lwaki baguyingira ki ekibasindikiriza okuguyingira. Kwegamba ensonga zibawo ez'enjawulo, waliwo abeeyagalira, waliwo abayingira just for like leisure nga bagala kunyumirwamu, waliwo abayingira for reasons za njawulo. Tugenda batuwayamu wano mpola mpola ate oluvannyuma tutegere ensonga lwaki omulimu guno weeguli. Nyongera okujjukiza nti mu Uganda tegukkirizibwa. Tusuubiza nti tugenda kuba tutukira abantu ab'enjawulo abali mu mulimu guno balabika okuba nti batunnyonnyola batugamba ensonga lwaki tuyinza okuba ne twogera bye twogedde naye nga mukwano twetaaga ne tutuukirira abakirimu bennyininyini ne balabika okuba nti batutangazaamu ensonga ezibasindiikiriza naye nga tugenda kuba nti tuwayamu saazo zennyininyini twetubawe bye tusuubira nti bye bireetera okusindiikiriza abaana bano ab'obuwala nga bakyali bato ebibasindikiza okuba nti beenyigira mu mulimu guno ogw'okusamba ogw'ensimbi. Rose. Nze mu kulaba okwange abawala abamu libabbula lya mirimu. Jjukira wano mu Uganda oba mu nsi ezimu osoma naye omulimu gw'osooka okukola omulimu gwennyini ffenna gwe tusooka okukola gwa kunoonya mirimu. Ogwo nagwo mulimu ate gwo guba tegusasula. Kati oli ayinza okugenda mu companies ez'enjawulo na applying nga bonna bamugamba we will call you kagamba ako kalumadde tebakimanyi. Kati bw'abalabalamu bu will call you nga buweze n'asalawo akole guli tegenda kwetaaga application, tegenda kwetaaga bintu bingi CV, agenda kwetaaga lugoye nawo wagenda kola ki stage nga nawo wagenda twala customer gw'aba afunye. Kati ekisinga okusindiikiriza abawala ekisooka kya byonna kunoonya mirimu nga gibuze. Sometimes ne mu mirimu muneeno mbeeramu babboosi bennyininyini ne baleetera bano abaana okutandika okusamba ogw'ensimbi. Basobola okuba nti babasuubiza ebintu bingi, bakusuubiza omulimu kwotaka ne ssente ennyingi n'empitirivu n'agamba nookola kino okola kino tugenda bba tukufacilitatinga. Kati oli watandika okukola bwatyo ayinza okulowooza mentally n'agamba ekitegeeza weekola kino kisobola okufuna ssente nnyingi naye oba mu wiiki mpiseeyo emirundi emitono nnyo basobola okuba n'afunayo n'omulala. Ogambye n'emirimu gino naye waliwo abagifuna naye nga tebasasula bulungi. Oyinza osanga nti afuna emitwalo 2 naye ate ng'asobola ogikola olunaku lumu n'akubisaamu emirundi 5. Gamba omulimu tekiri nti kiri nnyo naye si nti bonna abakola ogwo omulimu basasula ssente nnyingi kuba mulimu oli nga asasula kuba nga bayinamu smashot longo nga shot bayinza omuwa 13 ekinene nnyo longo nga taluddeeyo nnyo. Twakoze okunoonyereza mukwano ekintu oba ogenda kyogerako bulina okukola okuneza. Twakoze okunoonyereza nga balina short ne long. Kati nga long eri mu 13 like long eri mu mutwalo yeeba empanvu then short neba mu 15 13.
kati muli abo abafuna ennyingi ye ate aba ali ku level yaki ya waggulu. Rose waliwo neeno oba transnight oba biki eyo gyo bagiyita batya batipulidde ogamba zishoti zirongo kati eyo ey'okusulayo yo egwawa. Sijja kugamba nti yo ngimanyiyo naye ate waliwo ne bano ba escort nti tugambe Tracy Guy alina pate gyagendako kati batandika nga ba escort baba tebakola bwaba malaya naye oli omusajja ayinza omutwala namugamba already otuuse kuba bwaba agenda tugambe ku pate kati nga olaba tulazi Bryant n'afuna escort aba agenda musasula kati ndowooza bwamutuuse eyo ng'amugamba yiyi kino okikoze yongerako nkwongeremu ssente kati bw'ajja ng'akikola nagwo ne gufuuka mulimu ng'akola kwa escort bagenderako n'omulala kafulu oba yabeera boss n'atwalayo n'emperekezi anti kati oli akola kampani ng'eriko yaba escort babeera bawerekera abasajja abatalina abakyala oba bano abasajja batagala twala abakyala baabwe ku mikolo kati amufunira omuwala gwaba agenda omuwerekerako naye kati oyo omuwala batuuka ekiseera ne bava mu kubeera just escorts n'atuuka n'ayongerako oba n'afuna degree of omulimu gwaba escort n'ayongerako kiri jjukira bw'ayongerako kiri ne ssente ziba zikola ki ebifo ebimu bye tubeeramu osanga nti mubeera oba amaka gamwe gali mu kifo oba bano bamalaaya we basimba kati omwana n'akula ng'alaba bano n'agamba naye baneeno bakola mulimu ki n'agezaako okutrayinga okukiyingiramu oluvannyuma lw'okukiyingiramu ng'alinga agezaako ne gufuuka omuze n'atandika okuba nti naye akikola buli lunaku olw'okuba nti abalaba baluddewo ebbanga n'agamba nti baleka temuli mu buzibu kubanga baluddewo kiwana eno gwolaba nti environment ze tubeeramu tulaba nti nazo zikozinga nti kino ekintu kigenda kyeyongera environment ze tubeeramu zikola kinene nnyo okukuza omwana yenna jjukira abaana oba omuntu yenna let me say Trace, I'm your friend. If you do something bad nesi adaptinga kuba yeba adaption if you adapt something kyobadde tokola n'otandika okikola oba okiadaptinze kati tubeera mu society ez'enjawulo bakola bintu bingi eby'enjawulo kati omwana bw'akula n'abeera nga takoze kintu ekyo omanya ali strong ate amanyi kyayagala mu bulamu nti alina ebiruubirirwa bimusingidde okukola ki okuadaptinga embeera etali emu kuno tugenda kuba nka twongerako ensonga y'abazadde okuleka nti abaana abawala abali 19-20 abazadde babaleka ne babeera nga batambula ne banyumirwa kati saawa ezo ez'okukoma bakomawo obudde bwa kiro child ignorance like they ignore time kati mu kujja kuno bayinza obbasanga ne bagamba yiye mami mbadde manyi ki ndi waka n'okuba nti teyamwadde oba ssente oba gyagenze transport abulidde awo n'agamba kagendeyo manyi buli kimu kiba ne start bantu mangi basobola bitandika nga ekyentandikwa nekifuuka omuze gwe nnyini bw'oyogera ku kintu ekyokuwa abaana freedom waliwo n'ensonga endala yambeera gye tuyitamu osanga omwana ali mu egi yaffe ayinza otunulamu mami abonaabona oba mami atunda chai sente ntono alina okumpeerera alina owerera like alina aba siblings buganda wange obuto weebuli alina obbulabirira kati omwana n'atulamu n'agamba you know what I should help out n'alabamu tannamala soma n'asooka n'agamba nyinza ogenda osaba omulimu nga sinnamala soma ne baŋŋaana kati n'alaba ng'okufuna omulimu ogutagenda mwetaagisa mpapula nnyingi gusingako jjukira kyamangu n'agamba kino kigenda kunnyanguira kankole kino nsobole okukola kyo bba nga nfunako ku busente kigenda batwongerako n'ensonga ya tukiyite family background nti akuzaala maama oba gwasamba akuza alina bakazinizi be oba basista baba waliwo abakikola nga kyomu family kwegamba nga oba kyansikirano kwegamba n'agenda ng'agoberera kyalaba kuba kyekiri mu family gwe n'akula ng'agamba gwe guno omulimu oguli mu family naye banagamba nti mu family tulina basomesa kwegamba n'omuntu akula amanyi busomesa bwe buli ki some girls ng'akikola lwakuba alaba alina kyafunyeemu tulina omukyala wano fenna tumumanyi yakyogera lwatu nti gwe mulimu gwakola era akonectinga nokola ki nokonectinga ddala ku basajja abazungu kati omuwala bw'alaba nga alaba oli shes famous kale alaga alina ku ssente kati naye ayinza okugamba nemenya ki n'okusoma nemenya ki n'okwestress ngamba I'm looking for a job kati n'agamba lwaki sikola ki jjukira ayinza n'ogenda osaba omuli ne bamugamba before giving you a job soko gye you sleep with me omaye baboosi babikola nnyo kati n'agamba gye ngenda ogenda okusaba omulimu neebake naye of which ayinza obutagumpa kaŋŋendamu mu kintu kyemanyi nti ngenda gendayo batutandika okukola ki okwaninga n'abamu balinnya n'ennyonyi n'agenda mu nsi endala
nga kyagenza okukola. Olowooza ki ekiyinza okukolebwa bano abalabirira abakyala abafa ku mwana omuwala girl child bakoze enteekateeka ki okulabika nti tukendeeza omuwendo gw'abaana abawala abayingira mu ki omulimu nga gune? Tracy, nze ndaba abaana abawala oba tubuulire ennyo abaana abawala nga tubalaga abakyala ab'amaanyi ab'enjawulo be tulina mu ggwanga nti abaana abakule nga beenyumiriza mu bakyala abo oba tubannyonnyole tubalage nti si musajja yekka yasobola okukola ekintu eky'amaanyi mu nsi okitegeera nti nga olaba Nakaayi yagenda n'adduka n'awangula ki omudaali n'agukolera Uganda. She's a girl. N'atukola ki ne tumwenyumirizaamu nga Uganda ate ne tumwenyumirizaamu nga ffe abaki abaana abawala. Kati abaana abawala tukule n'ekirowoozo ekigamba nti siri musajja naye nsobola okukola ekintu ekyenjawulo, nsobola omakinga abazadde bange obeera proud of me. Tosobola kukola kintu ng'ekyo oba tosobola genda mu bwamalaaya taatawo n'abeereyo ng'akwenyumirizaamu. Kubanga ne egi y'ogwo omulimu gukola ki etuuka n'eggwako nga tokyaliko ku 30 years olina okulitayalinga. Naye ensonga endala tumanye nnyo nti ekintu ky'okola yadde ebbula ly'emirimu litusindikiriza okikola naye tufube nnyo olaba disiko tunda ennyaanya mukwano bw'oba totunze ennyaanya siba amazzi kolawo akaduuka. Omuwala naye akyesseemu ng'agamba bwe nzija okusaba omulimu n'oŋŋamba mbu first give me tit for tat, like give me this I give you a job, mukwano gaana. Tugenda kwongera okunoonyereza ku nsonga eno nyina ensonga nnyingi nnyo ez'enjawulo ezeetera abawala okuba mu bizibu, ezeetera abawala okugetinga relationships ze babeera tebaagadde, ezeetera abawala okugenda okukola emirimu gye babeera tebeeyagalidde. Tugenda kwongera okuzinoonyerezaako era nga twongera okujjukiza nti just beeraawo nga weekumidde Kakosfax 256 oyongera okugamba mukwano gwo ne mukwano gwo basubscribinge. Amannya gange mbadde Tracy, mbadde wamu ne munnange Rose okubeera nga tubatuusako bambi ensonga ezibayigiriza mwenna si mwana muto si muntu mukulu tuyigireko tusobole okubeera nga tutereeza ensobi ze tubeera tukoze mu bulamu. abateekamu ensimbi nyongera okujjukiza ba High Level Tour and Travel Agency basinkane ku Facebook page yawe ya High Level Tour and Travel Agency. Balina ekipya ekyalambula naffe ku ssimu yo, osobola okuba nti enamba y'essimu eno giwandika wansi, osobola okuba nti ofuna ebisingako ku bye tukwanene. Enamba yabwe y'essimu eri 0788 75 14 54. kano tekalekeka omuntu atwambaza abeera ku makeup waffe fesi zaffe embiri gyaffe okulabika nti tunekanekana. Wala Jokes Collection UG osobola omusinkana ku social media platforms zonna ez'enjawulo, that is Instagram ne Facebook akozesa Jokes Collection UG. Okusobola okuviewinga status ze ez'enjawulo nolondamu obwakabi ojja kuwandiika eno enamba y'essimu eri 07 52 18 01 70.